No, seriously ngena kuyitira security. Jiyite omusasudde emigugu banno okufuna receipt. Kati sokoleke okimanyi nti wali bansaba paid bags mba nino zisasuli oziraga. Ne bwe mbeera mba nno kati kale ziriwa gye nze nsasulidde emigugu. Anti kinde kati mpa receipt za paid bags ensasudde. Receipt ngina ziteka mu system nga ngenze mu office. Bane muwulidde kubanga wano bwali kati kankulage paid bags nasasula nga nzija. I had receipts for them. Yes, because they paid early, right? I paid at the airport. Era basika receipts ne bazikuwa. At the airport, nothing to see what. As long as usafudenga kuchalinga, it's not time for boarding. Ate boarding for what? Tuna kutoka ku boarding it's 420. To boarding at 5 gundi. I stop chilling, no. We don't bother at 5. Sungi mtade ku cameras joka change gari. Bananyini sente gamanti nsilide sente zawo. Nate nekizibu kyenfunye receipts ezo mbanze itaka kubanga bags zange claiming that I paid for it. Gambe one time email yo njezi kueleza. Because waliwo tuka MC Uncle Bin YouTube channel Koli naye nga omukyalo oyo nno yabadde ku kisaawe Entebbe ng'ayina gwafafaguza amwadde ssente ze amulimba nti agenda kubeera nti amuweereza receipt ku ssente zasasulidde neneebuuza waliwo ssente receipt gye basindikira ku email eyo yabadde agirina bwe bubbi nno obukutte ejjembe bukutte wansi ne waggulu wali ku kisaawe Entebbe era nga twasobola okubeera nti tulabisa each and everyone cause tolina gy'ogenda baloopa babanyampi balina omugisha balina amabina balina amabeere tetulina gye tugenda baloopa kakati tulina baloopa mu bantu ne tubalaga kino kibbi. By the way, bannayuganda enkwata gye bakuttemu Sage y'Entebbe y'engeri gye balina okukwatamu institution zonna eza gavumenti kuba enguzi teri Entebbe yokka bannange eri ate jjuke eri eno gy'otandikira ddala kakati jjukira balina nakano kwe baakolanga simagenda ewa Ddiso okitegeera simagenda ewa Mimo bwe guba muti gwatandika okuvunda kuviira ddala eri ku mirandira kati sookere ku internal affairs bw'otuuka ku internal affairs omaze okuwaayo ssente buli kimu ekisasudde omusajja wali akuteeramu ndowooza erinnya ogenda eri mu kitabo ekiyita waggulu otega wansi n'atege amagalo kati waliwo ekiri mu URSB bana bagenda registeringa company zaabwe amannya otuuka eringa erinnya lyo gwaliyina oli brainstorminze nakakasa bulungi nnyo ng'erinnya bwe baalikozesa naye nakugamba nti ayina kimu kati for example naga emusanko bini kakati no nga baalitwala dda olina kukola MC Uncle Boni kakati nofunayo kaseti si kangi nnyo si kangi ate nosobola kikutereereza n'ekifuuka bini nga bw'okyaga nina byensobola okukwatakwata so obuli bw'enguzi buli wamu nga bwe mulaba omukazi oyo yenna amatama gamutuutidde lwanguzi bwe batu bwe batambuze emirimu eriyo ne kijjama nayo manyi abantu abakola mu drug authority engeri gye babbamu ssente okukola egundi okukolamu okugezaako omuntu singa aba ayagala kuwa license otandika pharmacy ebyo byonna ajja nagamba nti weetaaga kilomita 3 okuddamu okulaba pharmacy endala by the way yenkola yemu gye bakolera kati n'alyoka gamba kati tufune milioni 5 tujje ffe tucetenga tukuwe license ffe tujja lambula ffe tulekere gw'obadde okimanyi nti abantu abasinga okuba ne bukiriniki mu kibuga wano abasinga n'ebyalo tebalina license era abakolamu be bano abasawo nga muwonya buwonya naye nga yefuula omuzungu laba ssente azirina ne mu ngalo laba agezza olubuto ku ssente zaffe bannange kati yeyo enkola gye bakola so eno enkola gavumenti ey'okuteekamu abooluganda abako n'ab'emikwano jjukira nti bwe bateeka mu bizinensi ngezo oba institutions nga be bagenda okukola emirimu bwabba bwakulupya bwakola kiteri amugambako oba bw'anaamugambako agambye ku mwana wa kkojja agambye ku mwana wa ssenga ajja kunyiiga tribe bakozesa ba tribe zaabwe kinaalabika kitya kwegamba oli bw'agenda mu kyalo bw'aba afiiriddwa nga ajjayo bamulekwa nga ajjayo abaana b'omugenzi ajjayo bassenga nga bayiwa mu baasi ng'aleeta ate nanko bini nekyatuvumirire nesekuvumirira bano naddala abantu abagenda mu Middle East eyo Dubai ensi Saudi Arabia bakadamu nabo baleke kwolesa busiru omuntu akubba otya bw'otyo ati tebyasoma Uganda waliwo ekigambo kyokka ekisinga otambula mu Uganda ngoberaako ngoberaako ya asse buli kimu kyonna ngoberaako afuuse ngoberaako kati atuuka kubambi ku airport yo Kadama agenda ebweru nga naye ebipapula byayinamu nga otasobola bisoma kati oli bw'abisomako n'amugamba ekya piso kiriwa ekya mmiro kiriwa abasaba n'ebya defense w'ekyalo gwe nno wakusaba ekya defense abatakuyambye
yagamba leeta ekyafaaza eyawummula mwaka gwa 1922 nogabanna so enkola eri ku kisaawe Entebbe ate n'ekirala obuli bw'enguzi kati awo bwe bweyolese ne waliwo obubbi obukubasokoola emigugu abo ate timiti eri kambabuulire tewali ssente ya gavumenti yonna esasulwa mu ngalo ya muntu ssente ya gavumenti yonna eteekebwa mu bbanka kati Ntebbe mwe abakozi b'oku Ntebbe ssente ze musaba abantu abagenda ebweru ate oli n'azikuwa mu ngalo neze ngamba omukulu yabatuma omukulu yabatuma nyini kisaawe olina kamera weziryawo abadde tebakimanyi nti ng'ogyeko State House naye nga tebayisangawo bomu anti kyekyo lwaki enguzi eyitawo kitegeeza nti bimanyiddwa ng'ogyeko State House mukulu yabatuma kati ono bana bakwatiddwako talina musango kiso kya mbuzi olaba buno obusente singamu CCTV kamera State House n'Entebbe airport ekitegeeza nti ono akutte mitwalo 4 ayinako 4,000 azimuwazaki ayinako 4,339 mu kakaaga za boosi teyamuwa omulimu kati y'okufuna kati nga boolaba omukazi oyo okufunako amala ateeka mu nnika naye ate obuzibu obuliwo kamera ziri buli wamu bajja kumulaba twalabye ssente mu ngalo nakulabye wetakulatakulaze wataddeyo ganja katukobe wano musebe bulungi mubeere nga musubscribe amulakinga tembere nga musharinga mweraba kabaka wa dancehall atomodde n'ekitabangawo sinza Bafana Dancehall Carnival ya dancehall eyakasooka mu Africa ng'etandikidde Uganda ng'ekulembeddwamu sinza Bafana 28 January 2023 ku Clays Playground e Kajansi ate nga 29 January nabweru mu kisaawe mutwalo gumu VIP mitwalo 3 emeza mitwalo 5 VIP emeza VVIP miliyoni namba ensolo zonna zigenda kubeera ku stage yangu olabe ensolo yo abasomi nga temunadayo kusomete musuba sinza Bafana Dancehall Carnival ebyokulya n'ebyokunywa tomoni waliwo nakulaga ebyobuwangwa nga biteeddwa mu ssente mulala alunda ensolo omuggo nalunda ensolo